nga bannayuganda beetekera okuyingira omwaka omujja ebikujjuko ebyenjawulo biteekebwa nga n'omwaka guno wegubadde nga wezuuledde essaawa 4 ez'okumakya nga abantu batandise okweyuna ebifo bino ewateekeddwa ebikujjuko. Mu Lubiri e Mengo wateekeddwa enkuuka abadigize babukkiriza nkokola nga kwatadde n'abasuubuzi abatunda ebyamaguzi. Aniriza okujja mu nkuuka banange nga omwaka tukigale kowola abantu mwenna abakyali ebweru mujje munda kyakutte dda ffe twatandise dda okukola tuli mu nasala tuli mutunda nanasi zaffe bibala. Sheraton Hotel wateekeddwa ekivulu naye akiiteekero kabadde k'amaanyi. Tugenda kukuba ebiroliro okumala ddaka 7 twaleese ttani 10 ez'ebiroliro. Mu bifo wateekeddwa okusaba okw'enjawulo okuli Namboole n'okusaba ekyawuli Kampala n'awalala naye abakkiriza enkoko baagikutte mumwa okweyuna okusaba okuggalawo omwaka. Mu bifo ebimu wateekeddwa okusaba wetuukiddwa nga banansi okuwuula amaloboozi. Nolwekyo mwena tubaaniriza tokola nsobi kusula walala kubanga omuntu gy'asula ng'omwaka gutandika wasalawo kinene nnyo omwaka gwe gugenda mufaananira gutya. Olujjidde ku mpewo ng'ebikujjuko gye tusobodde okutuuka ne gye tasobodde kutuuka bigenda mu maaso nga bannayuganda baniriza omwaka omujja. Ivan Kimulobozi, NTV Akawungezi.